Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale yona gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo ali mu ggwanga Uganda n'ali mutala w'amayanja. Kibi kyaffe ekyokuwona ekiyinza okukomekereza olunaku olwaleero. Kama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu ajafuge okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amina ya tukwanirizaako nnyo nate mu kitundu kyaffe kino ekyokuna okyali mulabi mulungi nnyo gwe nawe n'atugoberera ng'oli ku There Is Still Hope okola kyamaanyi nnyo nammwe ab'oluzungu munnange aba TTV mukola kyamaanyi nnyo okuba nate awemuntu mutugoberera okuyita mu linnya erya Yesu. Amina. Kakati gyatwogere ku be bayita bannefilimu. Abannefilimu. Bannefilimu they are half human, half spirits. Kitundu bantu, kitundu myoyo. Balina mu ddiini y'abantu ne ddiini eya spiritual realm. Kakati bali bibiliko Bayibuli tubalabako mu Lubereberye 6 tuddamu n'Obbalaba amataba gawedde mu Numbers kubala 13 otandikire ku 32. Kituufu nnyo. Kakati ndayinza okwebuuza bannefilimu bakyaliwo paka nakati. Kyeneebuuza kuba munnange twalaba amataba nga gagudde era munnange Nuuwa nga yaweewe biragiro bye baasomoka bokaboka. Goliath family ye oba olulyo lwe lukyaliyo. Olulyo lwa Goliath the giants still existing. Twaddamu okubalaba awo yadde Dawudi yakubwa Goliath oli ne twaddamu ne tulaba ate emitendera 4 egy'aba giant bannaggwa n'ab'amaanyi. So meaning bakyaliyo. Bakyaliyo. Kanyagala nkuwe ekkanisa eri mu ggwanga Uganda. Wano wennyini waffe erina abannefilimu. Tebaliyo nti they have come to attack. But the Nephilims are not good. Si balungi. In simple terms, these are fallen angels. Bakozi ba kizikiza abannefilimu. Bakozi b'ekizikiza abambadde omubiri. Bwaba twa Numbers 13 Musa. Atwa Yoswa ne balina okugenda okuketta ensi. Kalebu. Moses abatumye. Yesu aliko. Naye babiri bokka balina positive gundi. Report bwekiri bali asajja bamaanyi tubasobola babede mu maaso gabe tulinga nsenene bakumiri baba amusonga bayita baba. Kakati that was a physical endagane kade yabetambula nnyo mu bintu ebirabikako nga ekulaga eby'omwoyo ebyamaanyi. Kati waliwo kanisa eri mu ggwanga Uganda essebo erina abantu bangi bayitirivu nnyo. Erina abantu bangi naddala omulembe guno oguliko abavubuka bangi nnyo bwekiri. Naye kanisa erina Nephilims. Erina abanefiri half human half spirits. Kalawe ekibuuzo kyange wekigira nti ne pasita abamanyiiko is aware ekintu ekyakimanyi ewali bali waka ekuba ku contract gyalina bamusindike bamuyambeko babaherepa bakozi banne balina okuba nga batwala emirimu mu maaso naye nga ojja balaba bamu babeera kututi nga batendereza naye omulimu gwabwe nga nti kanisa nti yo eri built on rituals. Abanefilimu abo they impart lust and immorality bo mulimu gwabwe kuleeta kwaka na bukaba buseegu. Wajuga ekkanisa yo ezimbiddwa ku musingi gwa rituals. Omuganda yayita obusamize sexual ritual. Waliwo kibayita sexual ritual. Bwe kimanyi bwe gundu ekimanyi mbadde mmanyi just rituals bino byokka by'eddagala. Waliwo n'obulogo obusegu obuloge. Waliyo obwo nga wanji kunyonyola ntya muganda licho kyo kitegeera kyeki licho bibagenda bya busamize kweraguza ebyo akala wala ekiri sexual rituals ng'omuntu asobola okuloga noba nga you are sexually exploited. Nti kangire bwe nti wano omuntu omuloga emmandwa n'emulinnya
wali bugundi bwe bumulinya ate otuuka ekiseera nga waliwo ekikuvuga sexually anti kyeŋŋamba ekyo nga okola n'abantu osanze naye nga si nti yeggwe naye nga waliwo ekiri mu ggwe kati ero dogo ekizibu nti mumanyi likyozikwata wali bombo simaniteekamu kiyitera endoga ya omuntu omuloga n'awungira nayo ebyo byadda sitaani naye yagenda yakyusa sitaani kisolo kakati naye ayina kati modern way buli mulembe naye agenda anaazaamu ate wanajja naye byogenda omutegeera leero kati abantu bamutegeera kati ajja nga ayambadde kooti ataddeko taayi nanyirira omumwa bbira ababbi b'ennaku bino bamataayi kati abanifirimu abo omulimu gwabwe nga gambye nti baleetera abaana okwaka n'obukaba abo babakozesa mu birooto abanifirimu babeebakako mu birooto kati ekkanisa nga weeri nti ezimbiddwa ku rituals nti omusaayi gulina oyiika mateeka nti bano abaana balina okufuna embuto nga bazijjamu bamulimu gwabanifirimu omulimu gwabwe eri mukama waabwe aba afuna akantu abayingiza akajuyisa abanywa kwegamba zino zibambidde azikamula kati webanga abanifirimu thats their impact kati olina buulira njiri ya kibi kwekugamba nti no amagezi gajja gazze owange sintegeeza butajja gazze ze ndikulukira ekintu gazze abanifirimu bali mu kyaki omulimu gwabwe webaka n'abo bonna wali abanifirimu abajjira mu kifaananyi ky'abasajja bwe kiri ekyabakazi so bakozesa either way tabanga kuggwa naye alina munifiri okitegedde kale owuliriza kati tebakoma ku nabo kubanga beefunira akantu okukozesa akabamu wabula bainfluencinga okugwa mu sexual immoralities nabo bakyengeejingamu bakuba amaanyi nobanga ekyokwagala okugenda ebyo mwezaalamu ebyo biki mbuto okugjamu nga si kipya kati jjukira ekyo kibi nnyo kyangaza omuntu ng'alina okwenenya kati nyini kifo oba pasita waawo ate asobola kukikuba asobola kyogerako ekyo ate kati ajja kuba azimbulula abayonoona kakati akugamba byonna byaggwa ku musalaba ologoosa olujja mutawali buzibu kimala nofuna ebikozesa tetufaayo ekisa kimala tebiri nayo bagamba tebiri nayo balimba tebiri nayo kati kwegabagamba nti kati oluzala yesu akyayaba yakufiirira ki ekiba kyamuleeta bakugamba era nzibagamba mwegendeza nyo abapasita bagamba spiritual spouses tebiriiyo oyo aba alina omunifirimu mu kanisa omwo tujja bategeera mpolampola lwaki akugamba bwatyo nti wekijja olina okubako nakalowooza nti kino si kirungi okikube okirwanyise okitwale nokitwala bayidawe kole buli kyekyagala awo sayansi aba abakolera bw'oba okuze kumbe bakuyonka mbalabirako bangi bagamba abagoberezi baabwe spiritual spouses ebiriyo olowooza imagination simanyi oba webasabye ki ne baleka science awo conscious simanyi oba ekoze pasita yali yatuyimbira akayimba akalungi basoma nnyo ne bawunga naye kalabo sikusoma oyo aba ali ku project ya nifirimu Wala ni filimu tusobola kukozesa nate ojjo mbulire ndikitu kino ekikukozesa abasitaani ate kale osobola okudi campaigning mukama wawe kati era ajja kugamba ebyo byonna tebiriyo byakifere alumala kuwa obuyinza ebintu byonna byaggwa tokkiriza kintu kyona kikutiisa tuli mu kisa tuli mu kikimala kitinta kiti
the grace is sufficient. In fact, it is like I don't know, but kurukuta. Kakati ekanisa eyo abantu bosinga okulaba abavubuka bangi. In fact esinga abavubuka bwe kiri. Naye otulanga mu congregation wooti ku 10 oyina okubako amansi abanefirimu nga 3. Mulaba 10 abavubuka b'ekkanisa eyo mubamu abanefirimu nga 3. Atwetaaga bangi babuzaabuza twetaaga bangi kitegedde kati kubanga oli kunoonya maama w'abaana ogeza kigeza n'engwaye no ate baba banyirira abeeyo batenze banyirira bagwange gogere mazima batenze nnyo nenga bayi basumwa baluzungu nnyo mone weeri for us we are rich bagamba rich nawe we are not beggars. God has given us money. A blessing. Kakati ngove no tagala ozigwamu abanoonya fibbo obubina enninyafi ng'ogwa koyo kankubule 10 ku kinnaakyo agenda kuwalula kutwala eri olina okugenda eri ziri maginenti afe tumanyi nti kasitowa munnange ofuna omuntu wo yadde abadde asabira eri omusajja yasinga amaanyi aba alina kudda eno soboka abeeri ate bebakuze eri gwe mundaga eyo namundaga eyo era abo abagaana obulawo obufumbo obukomaawo relationship zikutuka ziba tezikikolanga we ziteekeddwa kukola kale gwoba obadde omanya abanifirimu abasobako mu bayibuli n'okomaawo mwe bali mu makanisa bajjadda naye wali mu ggwanga Uganda awo we wali enkambi olwo n'amala abagalina abalina abanifirimu nga wenamukubula you'll be shocked ojja kumumbulira ng'ako alina omunifirimu awo bajja kuneebuuzaako nze navaayo nga mmanyi ezirina abanifirimu mu Uganda ziri kanisa ezi ziri 5 zirina abanifirimu mwebali asooka omuntemezaako ne mutegeera waliwo omulala tiwayise n'akapeeni awo peni sayise wakayise nako kaakano kakati togenda kikkiriza sigenda kikkiriza ate you are going to be shocked ng'ogenda kwewuunya nnyo emirundi 8 togwa wano taata nsibye omusipi wa kamera talage eno ntajja kulaga ntajjasobola kulaga bayipedde yagala wandiika ayija kuwandiika ngisabidde mu linnya erya Yesu kankuwa ekyalo kankuwa ekyalo mwe wa Mukama abeere nayo bazayi eyo manyi omuntu ndi muto nnyo era nakugamba ekyo spouse tebaliyo naye omusajja gwe nze kubuulira amazima netuma obunya obulungi bunyirira onawe yadde sibanyi si nnyo naye ono ye kabeja oyo taata wamuŋambye ono ye kabeja asitidde era obwera abanifirimu ebikota zeziriwa bangenda bugenzaawo bayitirivu kakati omulimu gw'abanifirimu wano na wano wanjawulo bimu enjawulo tebakola bebi mukisinziira kanisa eri ku musingi ki bali bo balikyozi kati bano bali ku birala gwalaala abanifirimu nze ndi munywevu ku kamera tebatulaba abakisinze bakisobola kutulaba nani nabagala bategeere nze nagamba bakoze batya bagenda kuneebuuzaako nze natandise kye bayita podcast okuko nyini kudesire okuko eri desire podcast njaga kuyuwira y'amanya twakuba kakati owulire ebyenda nga byegunda abantu oyinza okubira nga enniimu eringa ekusazeesaze ku katuuti leo bendaba namba amanyi navaayo mbamanyi banifirimu nga katuuti mbola
Nogamba mukama aba influencer ba nnyo mu kanisa omwo nnyo tebagala vaawo babafumbira bagala bo tebagala nakufumbirwa bo tebavaawo ate kati bajja kukola mission ate bafumbire bagendewo ekitegedde so tulina okwegendereza gyetukuŋŋaanira naye munna main point ayo badde yogera ku ki kwekanisa erina abavubuka abaki abayitirivu nti balina abanifirimu bambi abavubuka abo abambi abamu tubanenye naye nga mpola they are influenced bambi kituufu bali influenced kituufu nange sikyabanenya wasanga ku kkubo bannaayo kyabanenya ate munna bambi singa zero gye balina is in alliance with the God. Ajeje bali badde bamaanyi. Ate bana abakkiriza batya. Yamba gamba naye lwaki mugamba ifenga omwaka so okufunayo emmeme mutwalo. Ayo ne ngamba Katonda ekasi yali kunoonya emmeme. Banji. Ne sitaani anoonya. Ate oli alina omululu gwazo. Kale ate sitaani emmeme zaafuna. Ajira mu layini ya Katonda. Tagenda kugira mu layini ye. Bero bamutegeera alina okuyiyayo obukodyo agira mu byawandiikibwa najja okimanyi abo abanifirimu abo tebabatiza olwobaleko babatiza nange mbadde nyakubuuza nti ye tubatizaako awo tebabatiza wange awo tebabatiza nyikakodi awo they don't baptized ebisigadde babikola naye okuba okubatiza is one of the primary areas kwa mugaso nnyo okitegedde kale oli awo ng'oli mulokole namweza nga tobatizibwa muganda wange Yesu yagamba tulina otuukiza obutuukirivu ki bwonna bwe kiri kaakati wali ku beesi abanifirimu awo tebabatiza tujja genda tubitegeera baptize tujja bitegeera abakubeerera yiro ngakugwamu ebyobufumbo bikyukako n'ebyammwe byanjawulo agenda wala owange ebinja bikunyumiza off camera kubanga ebintu bino naye njagadde okukugamba oleme kutagala kasita ategedde oleme kutagala abeere sitedde oleme naddala gwanoonya eyo bebaba amagezi mangi yagobwa Katonda ojja okuwasa omunifirimu muzaale ga giants muzaala gamulagana gamawube ebida baali ba giant physically kati saawa zino spirit waya zibajjako bano besawaya eri munda munsi y'omwe nasigala nga wakabi hati kati webakujjako waya eri ofuka giant spiritually bwakakola kizikiza wanobeera n'omumaanyi eri obakubwa kale abaana abagagga abalina obugagga mu baana baabwe basontowaza eri abakubwa eri baaba bamunene kati webiri vice versa era natudde nenkirona nifirimu bano abatagalatagala mulyako wano nawali ojja okulya mu munifirimu otandike okuleeta olulyo olutabadde mu famire akwako jinizi azikukwanga nti kwata famire temwalimu n'okola lisaasi temulimu muntu waatyo kivuddewa ku mulembe gwo kumbe wazunga nogyoli omunifirimu yati buli obwana bukuba omuziki ne bwawula ne buserengeta buti ate munaye bwinengedde buse nogane mukama ate buli mukisa tewagala kulumya era okagambirawo tikagamba the grace is sufficient we go akitegedde so nze njagadde kukulabula manyi tujja kujja ne topic ya aliens ayo nkulage naye era ne firimu aliens njawulo era eringa eri 00 muko kubanga almost bonna bava mu family yemu though different classes
Family yemu different classes. Eda twabisomanga mu biology. Simanyi kirasi gundi. Simanyi kirasi. Simanyi family. Kingdom. Kati. Abadi film. Neba alien. Nizi vampire. Ne monsters. Bava mu family yemu. Different classes. Ne kingdom yemu ejo. Karawa walina ba kingdom kyeyo. Kingdom sitanata. Sitanata. Kati abasimanyi family ba sitami. Wadde tugashuka kwano naye abategedde mukozesha abategedde ate abora abategedde mutegedde babitegedde dda nze akugambe yo gundi ngimanyi bulungi ekkanisa ngimanyi era nali nkozeeko nabo era n'abanifirimu abamu bakyaliyo mbalaba bali awo omukutumba mbalaba nina bwe ngenda okubuuzaako ba yooyo sabanga yooyo owaayi ntegedde ekkanisa is gonna grow bigger and bigger. Ekyo marking my words. Ekyo why sacrifice ye weebwayo mu budde nalaba technology ate erimu ekiseesi mpitirivu awaayo n'okusukuna kye bamusaba alaga obwagazi okitegedde obwagazi bungi so ignorance eri wali eri high kiri ekintu gwe kakubuulire if you are just a church member, a church goer, just a mere minister, you cannot understand beyond. Ekigenda mu maaso wali. Kiri ekintu kirimu abantu batono ate bamunda. Naye bano abafunako obupapaajo bw'okubikulwa bwe badduka. Mbiro. Naye musimanyize nkuŋŋaana bukuŋŋaanyi noye babyogera paka Yesu alirato. Kubanga ebikolebwa biri so smart, hidden, and they are secreto. Byakyama nnyo. Nti engeri sacrifice eziweebwayo n'engeri gye babikolamu kizibu kyakutegeera. Mali abamu beekwata ku doctrine. It's beyond doctrine. Wali mbuzaabuza. Omuntu abuzaabuza nfaayo wali mubeera doctrine. Naye ekinyusi kyennyini kiri muri kyo. Ate bagenda kuba b'amaanyi nnyo if we permit. And me, I'm seeing churches have surrendered. Bagenda kulia si Uganda yoka, but the entire world. Basetting the branches in Balaba, bali serious nno. Muno mulembe gwe mulembe naddala abavubuka abagala okubeera mu bibi byabwe nga tebagala byogerako kati eyo gyogenda era kituufu kyo watwala akundi kugamba kwogera ku byokola eyo genda beera so comfortable kubanga omukulu bamuwa standard talina koona ku naddala ekikwatagana ku richo ekikwatagana ku sexual rituals kubanga ye besi ebitali bye bisomesa bajja kubazibula ate nga gwe mukutu gwe bafuniramu ebyabwe funa Kristo omwana akatonda gamba Yesu kwebaza obulamu bwange okyankuwa kyali mulamu kukwasa omulokozi era mukama waawe tandika n'olwaleero njatula tindokose saasire ali butuukirire bwange bunongose omusaayi Kristo Yesu amiina amanyi nga gakuwedde taata omanyi ogambide nti bagenda kulya nkiraba balidde they are going to go beyond what you think balidde okumanya balidde olaba juzi eno gye twagenda okufuna obujulizi otegeddeyo wa musajja wakola katonda wange balidde taata balidde nalaba ow'omugenzi Kasubi bayingidde buli wamu emunange ate babaaniriza
Kale kakubulire olaba abajja mu kanisa zammwe biggest percentage baba ni filimu tebaleta bano bantu buntu ni filimu asobola kwambala ekifaananyi ekyo najja they can disguise kati webajja mu kyakyo babaze okunuuna na kuinitiating the youth kati ate bayitira mu format abayuthi yonna gye baagala especially music. Wow. They have a very big choir. The choir nene. It is active. Baba teka musente dressing code yokavana mwana bene ku TV ku YouTube ne yegomba smart nagamba yibzo okuchana omanyika nakayimba kyogamba buli balumu nange mbeko bulungi zime ku nyumba ye tata mbemu bupangisa ante sibya chama kakati eri mwana tanagana kyogamba buli balumu nange mbeko mukwayeyo nanza kulembera kumbe yebomba besi yabanifiri bale tukina kubanga tusukako wano ekigambo ekimu kimalo mugezegeze omutegera we are not attacking anybody wabula ife tukuwa knowledge we impart knowledge okujjako gwe nga munnange otulabikira werowolereza bibyo okujjaka nene gyeraga tukulabikira bubi naye aba tuvuma awo naye tewali buzibu ebyo knowledge is power. Amagezi oba okumanya maanyi. Obedience is protection. Kati ate okugonda bukuumi bwennyini. Bagaza kire kirungi musole bulungi mweraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.